Olwaliro akakiiko ak'ebyokulonda mu ggwanga lwekatandise okusunsula abigwanyiza ebifo eby'enjawulo mu gavumenti ez'ebitundu okwetooloola eggwanga lyonna. Ebifo eby'enjawulo ebisunsuliddwa olunaku olwaleero kubaddeko bassentebe ba disitulikiti ne bakkansala baabwe nga kw'otadde ne ba Lord Mayor ne bakkansala abakiiko obutereevu ku lukiiko oluddukanya ekibuga. We tutuukidde ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda mu Kampala Ntinda ng'abantu abasinga abeegwanyiza ebifo baatuuse dda ku kitebe okusobola okusunsulibwa. Mu bazze okusunsulibwa kubaddeko Beatrice Mao ku bwa Lord Mayor. Mao Beatrice as a duly nominated candidate for DP for the position of Lord Mayor. Ono atubuulidde byatandikirako okukola singa aba alondeddwa mu kifo kino. Bannange obukyafu mu Kampala. Nze nkubiriza bannayuganda bonna oba bannakampala tutandikire ku basics, tuyonje ekibuga kyaffe, tubeere ne green, ngenda kusimba emiti. Abamu ku bantu abasunsulidde olunaku olwaleero mubaddemu bannakibiina ki NRM, NUP, DP, PFF n'abalala. Era mu nsonga eno mbasuubiza bannalubaga okubawa obuweereza, okubawa enkulaakulana, okulwanirira emyala egitwala abantu ate mubeere nga mweyagalira ddala mu kitundu naddala ekya Lubaga South Constituency. Nsuubiza okwongera okuloobingira abakyala bannakazadde b'eggwanga mu mbeera zonna ez'okulaba nga basumuluka bulungi ate era n'okulaba nga babaako kye beekolera okuyimirirawo. Mukimanyi bulungi nnyo nti ezimu ku nnono zaffe twagamba nti ffe twe-identifyinga n'abantu naddala omuntu waffe owa bulijjo. Wabula okwawukanako nga bwe gubadde mu kulonda okuwedde ku mulundi guno abantu bangi beesoboddeyo okwesimbawo ku bwannamunigina kyokka ng'abasinga ku bano be babammiddwa bendera y'ekibiina ki National Unity Platform okubadde ne Sauda Madada abadde yeeyita general mu kibiina kino. Ndowooza oba tekalondodde ground yaffe oba kimala naye ekyo si kyekikulu era nze temugenda kumpulira nga neemulugunyanga abalala kubanga NUP kibiina kyange era yenna gwe baawadde flag ffenna katubeere mu race. Bwe baatuuka wano kusanya ne bagamba ate sanya gwe teri akumanyi omuntu abadde akulembera abayisi mu school of leadership Kamoocha nga tusoma n'ogamba tomanyi musajja gwe Ssebuufu ky'oba olaba nze navuddeyo ne ŋŋamba ngenda kwesimbawo ku bwannamunigina. Wabula abantu abazze okusunsulibwa beemulugunyizza ku nkola y'akakiiko k'ebyokulonda okubasasuza ensimbi z'okusunsulibwa emirundi ebiri. I paid to URA. Then when I reached here, they told me you have to pay to Kampala Capital City Authority. Yet when we had reached Kampala Capital City Authority, it was telling us that they have not got clearance from the EC to pay. But all these are taxes which are supposed to go to the URA. Naye w'ensonga yonna mu ngeri ki gye balina okusasulamu era tugenda ginyonnyola tukireke ne ku mikutu abantu bategeere naye twababuulira dda wakyali mu guidelines tetwabawa. Akakiiko k'ebyokulonda kakubirizza abo bonna abasunsuliddwa olunaku olwaleero obuteenyigira mu kampeyini zonna okuggyako ng'akakiiko kano kavuddeyo n'enteekateeka ennambulukufu egenda okugobererwa mu kampeyini zino. Winnie Tessa Nakayinja, agafeeyo ku Spark TV.